wange ebigere bino byenzize wano okusookera ddala njala okutegeeza nti nina we naseeredde olunaku lw'eggulo. We nabadde ngenze Masaka eyo okulambula ku ntaana ya mukadde waffe Honorable Sseggirinya n'okukola ziyaara. Nina ebigambo bye nayogedde ebitakkirizibwa mu ddiini yaffe era nga bw'omanyi nenseereramu wano nawali. So ebigere bino okusookera ddala neetondedde Allah, wakitiibwa Allah ne mwetondera kubanga Allah ali omu yekka gwe tusinza, ate era naffe ku sayidi ey'eddiini nenzija nga patroni wange oyongere okungayidinga era onsomere ne ku dduwa byonna bitambule. Sebo nkwaniriza nnyo, ebale nnyo okujja. Ekyo Katonda kyayagala nti bw'okola ensobi n'ogyenenya Katonda n'akusonyiwa. Era okwenenya kwe nga wenenyeza Katonda wo kyekyabadde kituufu. Njagala kwebaza olw'okulambula ku mukwano gwo. Abantu bangi baziika bannaabwe ne babeerabira, naye gwe obanga basobodde okujjukira ogendeyo omusabireko omulambuleko ekyo bakoze kirungi. Naye kiri ekyayitidde Allah yagamba nti tuubu ila Allah tawbatan nasuha, mwenenyeze naddala ekintu kyokoze mu butamanya bw'okyenenyeza Katonda, Katonda akusonyiwa. Naye olwokuba ti ebyobufuzi data game tekigaana ye muntu anoonya bibye kubeera nga ate kali kanukulamu. Ne bannamawulire nammwe tubagambako ebitubijjengayo obulambulufu bwabyo. Omusajja abanga azze wano makulu ga maaso ga bannaddiini tazze kwetondera ffe, naye azze kutuusa bubaka bwe obw'okwetonda. Emesagi mugijjengayo nga bwagikoze. Naye kimukola bubi nnyo bw'aba ku TV n'alaba nga yayogedde ebirala ng'ate mwasazeemu ne mubeera nga mugjeemu birala. So bwana Sseggirinya, nze nakukaza kulya Sseggirinya, ndudde nga nkulaba musajja yakuleeta n'akunkwasa, ate tolekanga okubeera nti buli kiseera ojja. Naye kinjagala okugamba nti eddiini gye wayingiddemu ya ntondo, eddiini y'Obusiraamu ya ntondo. Kale ekyo kye wakoze mu Busiraamu tukiyita shiriki. Allah yekka yasabwa, ate gwe wasabye kitonde. Ng'ojjako bino mpa ku kanzu, mpa ku ntebe, mpa ku nankani n'omukolo, mpa ku ssente, ekyo kirala. Naye kiri ekyabadde kisabwa, omuntu bw'afa yaba awummudde, aba takyalina buyambi bwonna bw'asobola kukuwa. Wabula omugaso gw'oyinza okufuna ku Sseggirinya yaligaseyo gye yalekawo, omukululo bwe yaleka. Bw'onooba ogukutte bulungi n'otuukiza n'ebigendererwa bye byali alina, gamba nga Seggibokisi, ambulance n'ozikuuma biki, ate ng'olina famire, kubanga kati emaali yaba mulekwa. Olina kubeera nga bamulekwa okukanyiza nabo ne famire okulaba bo we bafunira singa osigala otambuza ambulance, kuba kati ssaawa zino yaawe badde mbogitunda n'okola kutya n'okola kutya. Naye nga bw'olowooza tuyinza okuyimirizaawo famire eyo, okuyimirizaawo abaana bannamwandu, osobola okutuula nabo ne mulaba bishare ne mutakola asubi ate yakubiri mu ddiini. So ekyakoleddwa kiyitibwa shiriki, era okyewalanga nnyo. Naye okuva olwaleero nga bwe ndiseekawo, weewale nnyo okubangako ekintu kyokola nga tozza kumala kuneebuuzaako kasita kibeera nga kikwatagana na ddiini. Siyinza kusuulirira kubanga Sseggirinya kunkwasa, naye buli kyogenda gyokola nga ya ddiini, weewale nnyo gikola nga tomaze kujja gyendi nkuwabule, ate kyemankuwabudde okigendereko. Ebyobufuzi byegendereze, wabirabanga waliwo n'abasoma ku ddwa eya Kamulali, n'abakola ki. Ebyobufuzi data game obigendamu, naye weewale nnyo okola ekintu eky'ebyobufuzi ng'okiteeka mu ddiini, kubanga eddiini yo tojja gisobya. Ndowooza bwetu bensobodde okwanukula okujja ku, naye nga nkwebazizza okubeera omuntu omugonvu era omuwulize, kubanga omuntu omulala bw'akola ensobi ate asigala agira ki, asigala yeewanika
n'agenda waggulu ebyobufuzi byakwegendereza ffe bannaddiini tetuli banne byabufuzi nti oba tuli awo twayagala nnyo tugabe akamyufu nga bannaddiini tugabe nti omuntu ono oba musiraamu oba si musiraamu naye nga tulaba ebigendererwa bye n'embeera ze nga bwe tumulaba ayinza okuyamba naye twakyewala era dategeemu eyo byobufuzi nti mujja kukola ekintu bulungi ate kifuuke kirala so twewala nnyo embeera efaanana bwetyo era abawali mubange mbakubiriza beewale nnyo bannabyabufuzi obakozesa ensobi kubanga bajja batomeza oli ajja ayogere naye ate ekyomulala ajje ate ono awandiikiddewo nebbaluwa ate lulya awerekeddeko oli ate nkyakeera walwemba kumusomera dduwa kakati kijja kuba kiraga nti kubanga ffe nga abakulembeze tubeera b'abantu bonna buli ajje tumuwaliriza era nakigamba ti buli anajja tujja kubeera naye twebigendererwa byo then oluvannyuma tulaba ate ani ayina enkizo ku banne naye simukebazza nnyo okubeera omwana omugonvu era omuwulize naddala bannakawempe mwenna nti omuntu bw'abanga akoze ensobi tetugiyimbirira ffenna tulina obumogo katonda atubikkirira bubikkirizi bw'ayimbirira muno olw'ensobi gy'akoze naawe lwe bali kubikkula ogenda kwewuunya ensi egenda kwewuunya n'olwekyo munaffe abanga akoze ensobi naddala mu butamanya naddala n'avaayo n'agyenenya tuteekwa kubeera nga tumuzambuza maanyi nakumuwumbirira era baganda bange basheekhe tusuubira nga waliyo abajja okudda ku social media omwana ono nga tonnamuyita kwogera naye akubuulire kiki yakoze kiki ekyabadde byabadde bitya bw'onodda ku tv n'omukuba ogenda kuba omulyazaamaanyizza nnyo kuno ku nsi ne ku nkomerero ogenda kuba omulyazaamaanyizza nnyo era ekyo basseeka bange mukiyige nti omuntu omumanyanga nti alina ensobi gy'akoze nga tonnagenda ku social media kumukuba sooka omuyita otule naye yalinga enkola ya mukadde waffe sheekhe n'omuzaata bwatyo yakolanga ng'akuyita ne mulemaganwa n'alyoka kukuba naye nga bw'oba omunnyonnyodde nga biggwera eyo gy'omunnyonnyoledde so abawalimu baffe naddala tikitoka ba social media tubeewaza okudda ku mwana ono yakasiramuka nga yakoze ensobi mu butamanya tumukakkaneko tubeere nga tumukuba nammwe ab'amawulire mumanyi nkimanyi temusengejja amawulire bwe muba mugasengejja omuntu gwe mumuyite mwogere naye mumanyi nga ddala kyakoze akiremeddeko kubanga eri alemerako nagamba nze namusabye era amanyi ajja kunnyamba naye bwabanga abange ndakoze ensobi bampabudde najja naffe gye tuli atubuulire ensobi yakoleddwa era atubuulire bwe yeetondedde allah we ekyo tukimulekere wakati we ne katonda we kijja kubeera nga kimuyamba kubanga atambula bulungi njagala kumaliriza ebigambo byange nga nkusabira katonda bw'abanga yakusiimira okubeera nga ekifo kino yakikwagaliza akikuwe ate bw'aba takikuwadde tolwanagana na bantu okyali mwana muto nnyo kiyinza kino okugaana ekyani ogenda kansala 5 kubanga ligeso erinnya lyo lizimbye ku myaka gy'emito erinnya olizimbye gwe tuwekubagiza omukkiriza yenna omuntu yenna alina kuba mukkiriza era kino ekifo kirimu okimiti oli mukapiira osamba oli musaawe oyinza okuteeba golo n'owangula oba n'owangulwa bw'oba owangudde alhamdulillahi rabbil alamin bw'oba owanguddwa tolwanagana bantu tokola mpalana tokyawagana na banno ate bw'owangulwa tolekaayo okusigala nga abantu baseggerenya okyababuuzaako ekyo tokirekaayo genda mu maaso olina ogenda okudda okusaba ekiseera kiddako oba kansala 5 bwebeera ne pulaani A ne pulaani B kubanga ne bannaffe abagaba zikaali tebakyategeerekeka weebuuza kyebasinziirako gaba kaadi nekikubula tebakyalina mulamwa mutuufu gwe bagamba nti ono aweebwa olwakino oba olw'obujjumbize oba olwaki oba olwaki olabiraawo nga gwe mulowooza nti yali badde agifuna ate si yagifunye n'olwekyo nze ndowooza ogere okulowooza nti kaadi biki bwezimba nnyo linnya lyo lino okyali mwana muto bw'onodda mu kulwanagana n'abantu n'empalana bijja kukola bubi naye gwe genda mu maaso n'okutwala ekigendererwa kyo n'ebirooto byo by'olina kubanga tewavuddeyo lwakwagala nnyo paalamenti naki naye wavuddeyo olw'okulaba nti olina obulumi
olwa mukamaawo ebintu bya pulaningira okolera bannakawempe okubeera nga yafudde tabikoze ki tabituukiriza kati owulira nga gwe wali agadde obeera omusikaawe obituukirize n'olwekyo beera n'okusuubira okungi n'okusaba katonda n'okuteekawo obwesige twanabanga katonda yakigerera nti kijja kuba kikyo tekijja kukusuuka ate baba teyakigerera era tojja kifuna ate olwanagana bantu lwakubeera nti tokifunye n'okusigala nga abantu okyali nabo so saba katonda wekisa akwatireko mu byoliko byolubire byonna bwe kibeera nga palamenti erimu akalungi agikuwe bwe bateri mu kalungi ate akuwa ekirala ekisinga ku ekyo tukusabira katonda akuwa emikisa akuwa ebyengera akuwa obulungi akuwa obuwanguzi mu buli kyokwatako era akuwa okwesiima kuno ku nsi saba katonda akulungamye mu ddiini akulembera mu byonna byokola mu ddiini obeere muntu mulungi eri abantu obeere muntu muwulize eri abantu obeere muntu afaayo kijja kukuyamba kuno ku nsi ate otuuke ne maaso ga katonda abeere nga akusiimye ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار قنا عذاب الدين قنا عذاب القبر قنا عذاب الفقر قنا عذاب الدنيا قنا عذاب الميزان وارزقنا النظر الى وجهك الكريم اللهم يا فتاح افتحنا فتح مبين اللهم افتحنا باب البركه اللهم افتحنا باب الرحمه اللهم افتحنا باب المغفره اللهم افتحنا باب الغنى يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين وانا ngewemba njagala kujjukiza nti katonda yagaba obukulembeze katonda yagaba obukulu katonda yasalawo waliwo munaffe akose engombo etambudde nnyo mu bantu omutonzi waffe yasalawo so malize bigambo nga nkukubiriza okwekwata ennyo katonda nnyo mwesige bwezuuka ekiro katonda omunyonyola ensonga zo zuuka essaawa eyo ey'omwenda gikozesa ennyo zuuke katonda omunyonyola ensonga zo mwana banga aziwuliriza ajja kubeera ate okuba takubadde kikyo kyomusabye tolowooza nti aba aganye atanukudde eddowaazo aba azanukudde atayinza okuwa ekinene ate kisinga ku ekyo assalamu alaikum salina walhamdulillahi rabbil alamin mukadde wange Sheikh Kasawuli olw'okunnyaniriza era byonna bye muyitiddemu naye yabirabye era neneeyamu kwongera okubeera omwetowaze eri Allah eri owekitiibwa Allah saako ne bakadde bange abakulembeze ab'eddiini era ne mwebaza nti ajja kuwangayo obudde bwe bwenaaba mwetaaze angayidinge ku nsonga z'eddiini n'okwongera okusaba bannayuganda bonna abadde bayimirira nange bulijjo mwongere okuyimirira nange mu mbeera eno mu nsi muno ffenna tuseerera naye olw'okuba nti obwagazi n'okwagala kwe nali nina eri muganda wange Honorable Muhammad Segirinnya naafundikidde waliwo ebiyitidde era ebitaabadde bulungi so nsuubira nti nja kwongera okutambula obulungi era nja kwongera okubeera guided eri mukadde wange Sheikh Kasawuli ne bakadde bange bonna mu ddiini n'okwongera okukola ekiba kirina okukolebwa nga kituufu.